Essaza ly'Ekyaggwe liwangudde essaza ly'Ekkoki ggoolo 1-0. Kukanya okutuuka Luka Kulisoofa kasigala ekisayi n'akakanya akutaddeko omutwe abadde anoonya Folius Isaac akakanyiza akuwadde Wule Hakimu n'agussaako ekiraato yengera defenda bakooki abandaganye nagwo n'aguggyawo buli wano masigala g'essaawe golokipa Elton Mwendo n'avaayo n'agusakibuli waneeno Wule Hakimu n'agukakanya agusindisibwa Folius Isaac n'akyukira amasigala g'ekisaawe n'agusenda ewakato Julius n'agusindikibwa Mawanda Arafat wansi wa recline Mawanda Arafat abadde akyusa omuntu ne bamuyita ku lubalaza n'asamba bulungi kato agende Mawanda Kochi negweza kapitaano n'agezaako oteteekanya oba Kochi ataddewo cross negana okutuuka obulungi gyeraga Sona n'agukakanya n'akyusa omuntu wansi wali gwakirwanire Sendonga Hassan Pique nga Kyaggwe ggoolo gyefunye ebadde ya penalty. Kyaggwe mu kitundu ekisooka esambye bulungi waliwo bagenze okuba mu kitundu ekyokubiri Kkoki esambye omupiira okunyumidde abalabi era nga abagizi b'essaza ly'Ekyaggwe babadde ku bunkenke. Kirwanire emu biri Kyaggwe ne kukakanya bagusindisibwa Mawanda Arafat n'aguteekako ekirato bamupanga wano banoonya ndeyadde gaganganya okutuuka agenda Alitwele n'agutomera anoonya gaganga gukyaganya otuuka Sembayo n'agussaako ekirato anoonya Sendonga Hassan Pique n'akukontrolinga agusanze Sendonga Hassan Pique n'ayita abasajja babiri n'akyuka n'abawali siiti Sendonga Hassan Pique ne bamuteekako emmere ifenaga musambe sagala muzannyo Luka Kulisoofa mu masekkati wano n'akyuka again Luka Kulisoofa badde kate Julius n'agusindika wano ewa Gaganga n'akola paasi y'omutwe ewa Sembalire agusindise ewa Isaac Foliyofe n'atolondoka ayagala kukuuja muntu n'amukuba ekifaananyi. Omupiira we guwedde golikipa w'essaza ly'Ekyaggwe yanudde badde mu kendo era ne bamukwasa ekyawe ekya man of the match. Olunaku lwaleero okusokera ddala yenda kwebaza Mukama Katonda olw'obuwanguzi bwe tufunye n'ekirabo ekyo man of the match ekitiibwa n'ettende byonna bimuddiza. Ekirala njawo okwebaza tekiniko yaffe ekulemberwa ow'ekitiibwa Ssekiboobo ne bakochezi bonna abalala ne basambi bannange. Kino mbesa kituukako bw'omu nga sirina sapooti y'abasambi ne bakochi ekyenjo sembyayo kwe kwebaza abawagizi baffe ab'essaza Kyaggwe bebale kujja kutuwagira era tubasuubiza bingi kuva mu Minisita w'emizannyo n'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda Charles Serwanga omupiira guno agwetabyeko era n'asiima omutindo oguleseddwa ttiimu zombi. Olwaleero njagala nnyo okwebaza abazannyi omupiira olwaleero. Ekitundu ekisoose tulabye nga Kyaggwe ebadde n'emikusa egiwerako era mu kunyigiriza okwo nefuna ekisobyo nesobola okufuna penalty. Naye ate tufuna ekitundu ekyokubiri ojja kwesanga nti bannakochi bavuddeyo ne bakola okukolera awamu n'obumu okulaba nti banyigiriza Kyaggwe, naye ng'omupiira bwe guba golikipa wa Kochi avuddeyo n'akola omuzannyo omulungi n'alemesa Kyaggwe ate okufuna goolo eyandibadde eyokubiri oba oli awo n'eyokusatu. Omupiira gubadde mulungi. Ssaabasajja kino kyakola okuba nti buli muntu amuwa omukisa okulaba nti akola kyasinga okumanya obulungi. Kyaggwe yeebale kuwangula. Kochi hard luck
kubanga second half yonna kumpi ebadde ya coach nenga omugumanyi golo eya first half dakiika kumpi ey'omwenda yewanguza Kyaggwe omupiira gukyanyuma singa osobodde kuwangula ekiwa Kyaggwe ate okusobola okugenda mu maaso. Twagala abawagizi mwenna mujje ku mpira gino mulabe omupiira omulungi ennyo ogenda mu maaso. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Abaami ba Kabaka bamukulemerako amasaza gombi eri Kyaggwe ne kooki nabo bagwetabyeko era bonna balina ebigambo bye abaguzi b'amasaza gaabwe gombi. Sizoni ono omupiira mulungi ddala era omupiira gwa leero gutulaze nti ttiimu zonna zibadde z'amaanyi. Ttiimu eya Kooki ezanyire ddala omupiira omulungi, ttiimu eya Kyaggwe ezanyire ddala omupiira omulungi. Naye neebaza abazannyi ba ttiimu y'Ekyaggwe okulaba nti balwanye Masajja mu kitundu ekisoose ne batemukuba goolo eyo era goolo oyo yetuwanguza omupiira guno netuva ku bubonero omusanvu netugenda ku bubonero 10. Kubiriza abantu ba Ssaabasajja mwenna Bannakyaggwe mweyongera okuwagira omupiira mu ngeri zonna okujja okulaba ate era n'okussaamu abaana beyongere okusambira ddala obulungi. Abasambi bonna lunaku olwaleero mbeebaza, mwebale nnyo, mwebale ddala kuzannya bulungi bwemu. Naye munzikirize kaneebazeemu gookipa ak'ensusu engeri gy'akuta omupiira, engeri gy'akwata omupiira bulijjo ddala ngeri yeebale nnyo, yeebalire ddala. Basambye bulungi nnyo. Sagala kwemulugunya naye ndabye mu ggoolo ezinywedde ate ne zifa. Nesimatira buti bulungi. Eriza abaana bange basambye era kibakoze kyekyo kibaddeyo. Kati njagala kubagumya. Ngenda kulinda Kyaggwe owange ku ssaawa gyange nabo tuzanye nabo. Nsukira ddala neebaza abatesitesi batusobozesezza okumaliza eddakiika 9 nga tetulina yadde musaayi gwe tulage guyise. Kikulu nnyo n'abawagizi obutalwana kikulu nnyo. Abasambi baffe batukoledde omulimu gubadde mulungi, olabye geemu ebadde competitive oti ebadde esobola okuwangula naye Kyaggwe yegwangudde gwe gw'omupiira yembiramu tulina okutambulira. Kale nno ffe olw'okubanga omupiira tugugoberera nnyo tugukulembera ekikulu byonna abasambi baffe okubanga basamba emipiira mingi bwe tujja omusambi omulungi tajja kwekweka. Bwe tunaagenda ng'Obuganda butegeka emipiira bwe kiti omusambi omutuufu ajja okuyamba ttiimu y'eggwanga ajja kufunika. Naye omupiira gubadde mulungi ate results zezentuufu ezikuddemu. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ttiimu maneja w'essaza ly'e Kyaggwe Mikidadi Mulamira agambye obubonero obusatu bw'afunye afunye amaanyi oba atageze ku bubonero 10 era ng'amanyi Kyaggwe egya kuva mu kibinja kino egende ku mutendera oguddako. Esooka olwaleero nga Kyaggwe esobodde okuŋŋanya obubonero bwayo 10. Tugendera kyaffe kyali kyakuba mipiira gyonna rawundi esooka naye ng'enteeka za Katonda basobola okukolamu rules nekukolamu ne dream. So twetegekera okulaba nga tukuba emipiira egisigadde mu second round. Tukubiriza Bannakyaggwe okubeera abagumu, tuzannye bulungi, omupiira tegubadde mulungi second half, amakati gaffe gadde malungi naye wiiki zino ebbiri tugenda okuba nga tuli mu kutendekebwa tugatereza amakati gaffe. So ngumya Bannakyaggwe muna gye muli tuteeka okuva mu kibinja ate tuteeka okutwala ekikopo sizoni eno. Mubadde mulungi do mubaddemu ebinumira tonotono noliza okugamba nti tetugenda okgenda tutereeze naye nga kooki tebagwa mu maanyi abawagizi baffe tusuubira rawundi ey'okumi ey'amaanyi tugenda kukomawo nga tetulinganga bwe tuzze olwaleero era nga twalise ku mipiira emirala gyonna tukonsidize nga goolo emu almost buli muzannyo tutegeeza omulundi omulala tugenda kwongera omukisa byaffe gya kuteeba ate omupiira gubeere mulungi eri abategesi tusaba ekintu kimu twongere okutereeza mu officiation kubanga kooki tubiire kusambya olwaleero ibaddewo ibaddewo naye katuddeyo twongere okwetereeza. Ssaabasajja Kabaka awangaale.